alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital. As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here, Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. How are you beautiful Ugandans? It's your girl Teangel. Welcome to the fancy flow. Who doesn't see my hair, guys? I am super glamorous. Remember, this is the only show where we're going to be talking about fashion. Please, where are you think? Teaching. What has been confusing you about fashion? Sorry, you said I should not smile. For all the information about fashion, maintenance of body shape. I can wear bling bling when I'm going out. So you can wear bling bling going out or any occasion. We shall be doing all this in the fancy floor. Remember, it airs every Thursday right from 8:30 to 9 with your girl Teangel. It is the fancy floor. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Ngambe oregula amalungi omayi bagamba macha amalungi kati simanyize tankena oregula olulungi Akawongeza akalungi. Omumbejja we bunyola nyambe akawongeza akalungi banaye mukulikeeyo nabalabyawo nga omukulu atutwala ku interface. It was nice. I saw the PFT president ndiyo Omumbejja ngamba he's the okay omukulu waffe wa PFT nga tugamba nti twegatte omukulu ate n'omuwati n'ekigabe. No. Oh, sorry. No, mbadde ngezako kino ati omukulu waffe Fetuliwan ate kati aliwe bati ate kati anyway sija bitegeera nnyo, but welcome back to the Interface Show. Thank you for all of you that were there, nemulaba nemucommenting and making other discussion interesting. Yes, but remember he will be coming every Saturday. Yes, he will be here every Saturday at 10 a.m. Nenga naffe temutusuulirirayo gwannagamba naffe tujjano buli regular jukira muffe tujjano twa our opinion about things we think that happen in the society. As he talks about politics, we are basically talking about our society, we are talking about relationships. Yes, Dr. Kiza is obutabyogera ku FM ne twabaka offer to come here and elaborate stuff. So meanwhile today we are here to talk about presentation. I mean, you as a woman, a gentleman, well, we shall focus more of on the women's side because I mean all of us are women in the studios, but we shall hit a little bit kusaidia abasajja, but tujja kuba enyo kubanga tetulinako musajja omu yadde kuffe. So we are going to be looking at how what makes a woman attractive. Like let's say in society, you as a woman, what do you think makes you attractive in society? Like before you get before you be attracted to probably your partner or anything, what makes you attractive to society? So yes, you're going to be looking at, and this, you know what attraction means, like presentation, probably your looks or your characters, anything. So yeah, we're going to be diving into today's topic. But before nga sinaba kweyongerayo kantwala kakisa kano to welcome the two Omumbejja owe Bunyoro nowe Buganda nabagamba twasigaza omu tatera kwagala kyuli ale kitufu omu twamutwala mbuwanga ngusi. So katandikire eruyi luno owe Omumbejja we Buganda abasaluting eko and we dive into our conversation. Omumbejja we Buganda. Thank you so much okubanga ate kwe mulinga mwatulindiridde akansubire olunaku lwaleero ensonga gye tugenda okwogerako gwali eyo atulaba ojja kusobola okubaako byoyiga era nga nze Omumbejja Luwedd Lilian. Welcome to the show, welcome to the Snap Talk.
Welcome to the show. Welcome to the Snap Talk. Omumbejja Lilian watu agambe kanzire ludde no omumbejja webuno. Omumbejja webuno. Kubali otulaba olunako olwaleero. Ataga abali ku Snap Talk omanliza obudde bwebwo muje tuyigire wamu tekayo endowooza yo. By the way, we don't judge anyone because it is your opinion. Oli waddembe okubeera ne opinion yo ate n'ogiwa omuntu. So let us engage in the discussion tumanye biki bye tulowooza nti bisobola attracting omuntu omulala. Let's say business. What attracts people to you in your business? Katugambe kale mu relationship. What is attracting people to you? Even in your friend zone, what is attracting those people to you? So never forget okuva woli okugenda ku level endala gy'onaaba oyagadde oba wali woyagala okubeera. It depends on the people around you. So katulabe twagala okulaba sake what is attracting your circle. What is attractive in your circle? Yes. Omumbejja akisosotedde bulungi. Yeah, I mean, she's talking about your attraction. I mean, in your circle, and probably circle is usually our society, and we are looking at what makes us attractive, we as women. Actually, before you become women, usually talk about other girls, and there is that edge or tuka, and the way you present yourself, not kind of want why you are now a woman, when you are a lady. So, sigamo bile bitiwa tugwambigwe. Tulina omuntu wetukola nkola emitendera gye tuyitamu ne to qualifying to be that. So yes, we are going to be looking at what also beera omusajja naye to your opinion. What do you think makes a woman attractive before your eyes? I mean gwenga gwo omuntu. What makes you say, hey, I'm attracted to so and so. I mean, I'm attracted to Teangel maybe because of this and this, or to a specific women. It could be your girlfriend or Gamaze. Me, I got attracted to her as a woman because of this and this and the other. However, you can also give us the men's side. Omumbejja twatandikiddewo okufiira ddala mu mutandika. How would you think would make you attractive before society? Like, what are some of the things you do? Or, I mean, what are those things you think make you be, you know, attracted towards the society? Respect. Nti omuntu yenna bw'akula emyaka gino like gy'ogenda okula engeri gye weewamu ekitiibwa gwe ng'omuntu before ng'omuntu omulala yenna tannaba kulaba oba tannaba kuwala kitiibwa ekyo naye gwe weewa ekitiibwa nti ebintu nga binene like respect kyekimu ku bintu abantu by'owa omuntu omulala naye ate nga tonnabiwa muntu mulala gwe kennyini weewa ekitiibwa gwe ng'omuntu because mulimu ebintu by'ogamba no I can't do this like ku ddaala lyange lyendiko oba ku kitiibwa kyenneewa sisobola kukola kino oba sisobola kukola kino oba sisobola kukola kino nti ekitiibwa ekyo omuntu bw'alaba nga gwe kennyini weewa ekitiibwa naye asobola okuwa ekitiibwa soga omwana oyo mwagalako ekitiibwa kye yeewa nti yeewa ekitiibwa teyeeweebuula nnyo ekiwulidde mulimu ebintu like waliwo ebintu ebituukawo mu society oyinza ofuna argument n'omuntu naye engeri gy'ogihandolingamu okiwulidde nti oyinza okwagala okuzzaayo omuliro naawe ogambe nti okay nange ndi w'amaanyi naye engeri gy'ohandolingamu ensonga nti ebigambo by'oyogera oli mwajja naga okay omwana ono ku kitiibwa kye yeewa tasobola kukola bwati ne bwati oba tasobola kweyisa bwati ne bwati oba tasobola kwogera bwati ne bwati nti oli bw'akulaba agamba nja mwegombyeko kino oba njagaddeko kino okiwulidde empisa kintu behavior bayinagamba isn't empisa respect empisa omuntu ze weewa gwenga gwe nti okuwa abantu abalala ekitiibwa naye nabo ne bakikuddiza weetaagamu n'ekibala ekyempisa nti empisa kintu kikulu nnyo omuntu yenayina nga tolina mpisa society ekulaba naga yalibadde mulungi naye talina mpisa yalibadde mulungi naye like empisa ze si nnungi mu bantu nti engeri gye twekondaktingamu nga tuli mu bantu ensonga nkulu nnyo nti first impression emataringa nnyo nti omuntu bw'anaakulaba bw'ati ayinza okulaba n'okola ekintu naga ekibola kino tekirina mpisa akulabyawo wennyini naye olw'okuba olina ekintu ky'okoze ye naakujajingirawo nti omwana ono takola ki talina mpisa omwana ono akola bwati ne bwati like omwana ono empisa ze si nnungi olaba asobodde okwogera bwati olaba asobodde okuddamu omuntu omukulu bwati alabika talina mpisa nti ebiseera ebisinga tugeze ogenze mu kifo ekipya nosinkana abantu abapya empisa zo ziri zitya of course oyinza otuukeyo ne wabaawo ebintu ebikutabula ng'omuntu okiwulidde naye engeri gy'ohandolinga mu situation oba engeri gye weeyisaamu eri abantu abalala nsonga nkulu nnyo luusi otuuka ewantu omuntu naga mwana ono tabuuza okubuuza like tekuliiko kusooka oba kusembayo naawe osooka okundaba n'ombuuza
kubuuza naye okubuuza kulole ku muntu agamba omuntu onabuuza abantu ekyo like kikolwa kyampisa nti naye oluusi abantu abamu era kikolanga era si kyampisa just kukyejjako bwejja anti abantu baganya obabuuza ate bwe bamanyi nti kyoyagala era ekituufu mba kikola kyejjako because I mean it's not like I really want to greet you nenga lwaki gali nfosinzo okubuuza tekiraga nti omuntu alina empisa sikwe tulabira nti omuntu bwati ne bwati alina empisa mbadde manyi bw'oyita ku bantu buli bw'osanga n'okuba amavivi eradde ssebo eradde maama mirembe simanyi nyoge eddala zezo empisa maama sizeezo empisa ebikolwa kitegeeza Lilian ogezaako okugamba nti omuntu ayinza okuba nga akuba evivi n'abuuza buli omu naye ng'era empisa talina nze nali mbalabyeko nga ayinza okuba nga akikola ye option gy'ayina tugeze kati nja kuwa ekyokulabirako nti nyinza okuba nga saagala bamulamu bange ngedaba bakimanyi like sina mpisa naye muganda bwabeerawo nyinza ofukamira mwena nemba suusuuta nembalaga nti okay naye bwavaawo empisa zange ate nemuziraba nga ziviiriddeyo ddala nti okuba amaviivi kuno si kyekiraga nti omuntu alina empisa era sikwetupimira nti gundi ne gundi alina empisa nedda naye enneeyisaayo ebikolwa byo nsonga nkulu nnyo era kwetulabira nti omuntu ono bambi alina empisa naye omuntu ono talina mpisa enjogerayo n'abantu abalala okiwulidde nti nayo nsonga nkulu oyogera otya. So you're trying to mean that once the way you talk to someone, chances are high that person might get attracted to you. Yes. Nti mulimu omuntu ng'enjogera ye mulimu abantu abamu nga enjogera ya boggo. Boggo clarifying amukaawo boggo yechi ayogera like ne bwomubuuza ekintu ekitono ayogera aboggoka like enjogera ye kale ng'ogamba ayinza okuba ye natural bwatu bw'ayogera naye nga gwe bw'omuwuliriza ogamba omuntu ono ayogera aboggola ayogera ng'ayomba omuntu ono wa boggo omuntu ono wa boggo nti enjogera yo nsonga nkulu nnyo omuntu ayinza okwagala okuinteractinga nawe ne bwabeera nga alina kyazza okubuuza for example mba mulanga business oba nga muliyo mulimu ku marketinga olina jjo ku approachinga engeri gy'oyogera naye okiwulidde because oyinza omuddamu nga ye client gwe mubadde mwetaaga n'agamba mwana ono nedda wano sijja kusobolawo eno company sijja kulangirawo nti omuntu one like enjogera yo tetunda siga nti omuntu ayogera empolempola like gwe tulina naye yogera mu njogera eri audible ebigambo byogere nga byatuka naye ate bw'oba oyogera ate bw'oba nga kyotunda nga kyoyogera ebigambo tebiwulikika oli anaamanya atya nti ono alina kyatunda naye njogera kati bwebanga yeeyo character yange nganza bwe ntyo bwendi mazima chances are high no one is attracted to you Farida. I mean chances are high Farida no one is attracted to you webera nga character y'omuntu like n'omuntu owebbogo those people that attracted babera olinga gamba I like her because she's straightforward omuntu ali straightforward attracted to because oyo bwana akuyombera omuntu ali straightforward abo oli awayawukana n'omuntu owebbogo nti onayinza okuba nga ye call a spade like nti kino kiri bwekiti ne bwekiti ye tajja kubikkirira tajja kutirya tajja kweka naye omuntu owebbogo bw'abanga ye ayogera aboggula ne bw'oba omubuuza kantu katono ayinza okuddamu ye banaye mbadde manyi agera nakunkuba luyi nti enjogera yo okiwulidde engeri gy'ohandolingamu ensonga ezimu nsonga nkulu nnyo nti omuntu ayinza ogamba omwana ono like bwebanga argument for example engeri gy'ohandolingamu argument naye nsonga nkulu nnyo nti oyinza okwogera n'olowooza nti okay njogedde njagadde okwedifendinga njagadde okulaga abantu eyo nti nange siri wa bulijjo naye ng'oli already akwetegereza ono bwekituuka ku nsonga bwesi ne bwetasobola kuhandolinga gwe engeri gye wehandolingamu ng'omuntu ate bwe bampimyemu nga kale baliwo ne bw'oba attracted to me so I make my point knowing even when you get attracted to me it is not going to make a difference no oyinza okwesanga nga bwoba olimu kale oyinza okulowooza nti tewaliwo opportunity eyo nayona naye nga opportunity eri busukka kubo muri busukka kubo muri like tugeze oli kuajuinga nawa boda owa boda yagadde okubba okiwulidde n'olyoka otabukaawo olutalo lw'amaanyi nnyo akasente tukakolerera bisana kiro you guys do remember when we were growing up nga muzadde ayinza okuyombesa nga wotamuddamu musango w'omuddamu musango so let's talk about that such a person I mean
wosirika ate no kyesirisa kino ekyano kigamba kyesirisiza kyo ate oyogera zadde batugamba nga bwabanga ayogera nywawo amazzi wewala okumuddamu because that's the thing. You know, someone can feel offended, like someone can just log out because they may feel not attracted to you because I mean they talk to you, now you're mute, or acting as if you don't care. You get what I mean? Like Tomuzem because why you feel like onamuddamu oyinza obera boggo. So kati no salawo why anti wamuddamu oyinza okuddamu because obusungu bwe bulinnyo of course bwe bulinnyo ayinza okugamba ekintu ng'olaba si kituufu naye nga yakikuliriza nti kyekyo kye kituufu kati nogaali ono bamuddemu ntya oba okyanoonya ekyokumuddamu like nekijja mu bwongo bwo n'okiddamu nekifuukira ekizibu naye okusirika kuno omuntu asirise ebiseera ebisinga teyejjusa nti ebintu ebimu oyinza obuta like sigamba nti buli argument oba olina ogiwininga mulimu arguments zotajja kusobola kuwininga nti ng'ebintu ebimu olina kubyewala bwe n'osirika noga kankireke kigende oba kankima amaze kikole kisiriire nti obintu bino oluusi obaako n'ebintu ebirala byeweewaze oyinza okuyomba n'oyogera ebintu ebyogenda okwejjusa oyinza okuyomba n'ogamba omuntu ono ekigambo n'aga bannange omwana akiŋŋambye okiwulidde nti okusirika kuno sigamba nti buli kibakola osirike naye oluusi okusirika waliwo argument gy'olaba nga mu butuufu ne bwe munaagenda mu maaso argument eno terina weegenda kugguka ne bw'onoogezaako okwedifendinga oba ne bw'onoogezaako okwennyonnyolako oli tagenda kukola kitagenda kutegeera nsonga eyo so oluusi nosala noga okay kansirike like kanchi playing a cool ne when like no salawo noga okay mbera kebere bweti. Okay, thank you so much Omumbejja Luwedd. Kanzileke Luyidu ne Omumbejja Webunyoro. Omumbejja Webunyoro, for what do you think one of the things you think that, you know, when a woman is like this and the other, she is, you know, I would feel attracted to that person or anything. You see, attraction is you attract people, like attracts like. You attract people of the same character with you. So your beliefs and values zibikola nnyo because you will not attract people who do not have the same beliefs and values like yours. Okay, nemba bazze abanja babaze mugira mu ebikende mbira bimala ne bivaamu because people who are of not your value tebagenda kubeerawo awo so na kisinzira attraction tugitwalidde mu tuluba ki bweba business how do you attract your customers is your feedback, do you follow up your customers, do you talk to them with a smile or engeri gyoyogeramu n'abantu bo naye mu society ebintu byokkiririzaamu oba byobirievingiramu byattracting abantu gyoli oba bigoba abantu because nze bwe mba nyina byembirievingiramu nga gwe tobibirievingiramu it is rare mutujja beera bamukwano batujja connecting because what I believe in tobikiririzamu bwobanga okkiririza mu Bible nganze enzikiriza mbajjajjaffe gulude ne tonda kyetondeka kati mu mazima ddala tugenda kubeera bwetu tetugenda kukwatagana so in most cases your beliefs and values be attracting nnyo abantu okujja gyole and attraction is you attract who you are or you attract what you are. You can never in life attract someone of a different personality nga eteri ngeeyiyo obanga omuntu alina values ezitali ngeezizo kyovalaba nti mu such relationships mubeera muke zirina engeri ezitawangaalamu nnyo ne bwabanga kale gubadde mukwano yes we met at campus ne tuconnectinga olina byobirivinga mu nnyo zendi kale anti government oli ali pro government so osanga era tetujja kukwatagana mu bintu ebisinga so engeri ebintu byetukkiririzaamu oba ebintu byetubirivingiramu ne values zaffe nti nze kale ne bwe kiba ki sisobola kukola kino ekintu kati bwe nsanga omuntu nga ye akola anything nga tafaayo ku bulamu ye obulamu bwabutwala anyhow buli kimu ekimujjira olwaleero lwabala tabala lwankya tetusobola connectinga because at least nze ngamba ne bwenfa ekyo sisobola kikola kati oli yagamba olwaleero lwembala I don't know what is going to happen tomorrow so whatsoever is happening today I am going to do it for as long as kimsawo kati atenzo oyo mba sisobola kumukola kubeera naye nga tuconnectinga mpozi nekirala dress code katuji mweno discussion katujite packaging the way you package yourself ne bwebera mu business the way you package your products attracting aba customer oba ebagoba sometime bino betukola online marketing online buying so you buy a product and surprisingly omuntu akupackaging agize akavera ka black ak'ekikumi nakutalamu olugoye lwoguze emitwalo 10
and you are like kumitwale kumije nkuwadde and I've paid my transport lwaki tosobola kugula kale decent bag no jiteka moyadde kankumi 3 at least the way you package your products will push customers away from you or they will pull for abamu twagala nnyo obuntu obuli packaged obulungi nga kale bandi kalabika bulungi packaging matalinga nnyo kati newe jiba mibiri jaffe the way you package yourself the dress code matters a lot in society, in the community, workplace, the way you package yourself, packaging body language, engage your hand, way packaging, way positioning. You say, have you ever seen people who talk and then you are like, I mean, what are you call? I've seen nagging people. Osanga yachimanyira. Nenga inengeri ja kolamu omubiri gwenga yogera n'abantu ne bwanga yogera kintu mpola oyinza okulowooza ayomba abamu nga yeemola ne bweba serious discussion Farida like okay discussion inga serious tuli mu workshop I mean tuli mu nayenga engeri jali mu kwogera presentation olaba Farida byakugamba tulina abantu aboogera mu studio nga yeye njogera yeyo giraba ebata kya gwaliga ebifo byata olaba Farida kino kibeeri nga kizimbe yeye amanyira kwogera mu studio okay now we are going to talk about nga bwatu bwe yemola nga yeye njogera bwatu bwe yogera studio takuwa mulimu Mbale simanyi stereo kale na ya stereo yo nga bwojogedde bobo agenze kwa presentation mbantu abali serious they cannot take you serious kama mtu alabira ddala osaaga umuntu agenda kuwa sentence mpitirivu oli mu stereo as you see I am Teangel naso kateleza kamera now I was like someone will not take you serious as in agenda kutunulira aleme kubalamu magezi you will be a time waster kati yebera misrepresentation boganzo ku representing oboba yiye I just can't imagine ogenza ku job interview like bali kubuza okay who is Farida Bikobere Farida no as a matter as girls she's a simple woman if I'm done interviewing I fire you I don't employ you there you see how it is nagging yeah and people who are doing it ayogera nga alembegerera kale katumanyi kategere kale oyo kale manyi wabera ke ebintu ebina kale ngogamba kale oyo jamugumikiriza kalembegere naye bwabanga byalembegerera mu abitegera bulungi ne ka confidence katwolo tukyali mu packaging confidence mataringa nnyo wekiririzeemu nti kino ekintu nja kikuba bw'oba olina kakondo yo gitambuze move like you are the only girl on the street why do you care about the others that are passing you are the only woman on the street move with all your confidence you see men want women with confidence nti ojja kweyimira bakugambe weeyogereko oleme kutandika kusuna nja sikale nze nsula eyo where do you stay eye contact yeah as I am talking to you why are you looking down look to me in the eye tulina ensonyi yes like abakyala yes tulina ensonyi tubera muno olusonyi nedda simu bane as far as I know tebatugamba bana ensonyi mu bantu zibeerawa zibeera hey no I mean batugamba wasyo anyway nabale muli balali balungi nnyo kyagala maso discussion abagambye nti abakyala tuli bansonyi personally siri wansonyi but waliwo bangambye ensonyi zirina okugiramu so okay omuwala bagenda mukwana kyetaagisa okubeeramu n'ensonyi because waliwo ddala nsonyi bakukwana oli bwoti yenze Luwedd Lilian ate kajjuka me I have a big forehead yenze Luwedd kati oli bwogibikka bwoti oba obisse kati alooza bakulabira ddala mu kawombo kati awo ensonyi we zijjira nti bakukwana ensonyi like olage nti oli muwala olusonyi bwamu no the viewers people that are watching I want you guys to elaborate for me is it true that we are supposed to have ensonyi like the girls
kale ekituufu kiri nti kipya nze basikimanyi No, nsonyi lwetaagisa. oba ne partner oba mu kisenge you can do that nsonyi somehow but not No, bakukwana amaaso okubawo makube beera muno like agagosigee manene katwala mugoga ku Be nice, but Farida, you are still submitting. Ensonyi nze sirina ye bangambira kubeera nsonyi. Kale nzijukira nga abaatugamba sure by the way. Ani nze nange naliko yatugamba. Farida, make your submission. Otwogera mu bululu kati simanyi oba naliko kwabo be bagamba. Farida, just make your submission. Ekyensonyi kyo kirekere kikubire side gye wadde okikubira. So I was saying, tulina ebintu bye tuteetagisa kubeera nansonyi. As in, oyogera n'omuntu ogenze ku mulimu. Bakubuuza ebibuuzo oyogera wansi. As in, look people in the eye. Eye contact matters a lot. Omuntu ajja kugamba, I think tamanyi talina experience but she can learn. She has the confidence we need. A lot of companies who are looking naddala abanoonya emirimu gya PR bagya kutunzaamu kamera otunule wansi. Kati gwogenda she has the confidence we need. Kati oyiseewo bagadde 3 years experience togina nayo because you are confident. Bajja kutwala baku training bakutekeka kuka 1 month training ofuna omulimu and it is okay. Naye abaana abawala nze simanyi bagamba mbeerera nsonyi nze gye nakulya tebatugamba kubeera nsonyi lwamu. Nali ku campus ne batugamba omwana omuwala batulasingawo n'atugamba I don't know. Oh my God. Okay. Batugamba before. Kati awo simanyi senga ye yamanyi senga we yagenda swinga bambala university wabanga tulimba. Kubanga ffe batugamba simanyi omuwala waliwo ebifo by'olina obeeramu n'ensonyi biki tolina beera mukalukalu batugamba tolina beera mukalukalu. So I thought those are the ensonyi you're talking about. But anyway, that aside, Farida, nze I'm thinking, you see, before we hit actually a little bit on the men's side, omuwala, besides being, upfront, you look someone in the eye and you communicate. Actually, I usually tell my little sister, if I ask her something and she looks down, I'm like, why are you looking down? Look me in the eyes and tell me what I'm asking you, because I probably want this person to go up with confidence and all that. Because trust me, if you weren't brought up that way, I think the three of us wouldn't be able to come here and deliver messages to you. But I think in Nzenganze, what attracts me to my fellow ladies, actually in Nzenganze, I appreciate ladies a lot. I don't know, I'm not a man, I am not a lesbian, to be clear, but I love women. Like, I respect women so much, I love women so much, I look up to women. You may find Farida is almost my age, nenga more that respect that you would think of ananjua dejaja wange or something. So that's me. But here are some of the things that attract me to some of the women. Me, I like how most of the times women reason, like, And by the way, besides the inferiority, women, we are supposed to be inferior and all that. Women are very intelligent creatures. That's why you find that any successful, behind every successful man, yes, omukyala, because besides okwetya nga last time we tried to topic into we are very, very intelligent. So personally, you'll find me seeking advice from Farida, despite the fact she's my age mate, because I find her intelligent, or seeking advice from Lilian because I find her very, very intelligent. So I think that women think very, very, very fast. They are very brilliant. They are very smart. And to be clear, I never get attracted to such girls. Such kinds, I swear. I never find our jazz blending. I never find you very attractive. I don't know about the men's side. My dad would be like, why are you doing that? It's okay, do this. Which, honestly, personally, I don't get attracted to such girls. Like, same movie. Not because I don't know, but I just don't. And then, like she said, presentation, packaging, abawala. Imagine we came on set today and probably Twambade Patras. I mean, what would attract you guys? There are those that would be attracted, definitely. There's that audience that would be attracted. For as long as Arabi kunyama. Exactly. And to be clear, of course, omukyala it's not like they're really genuinely attracted. Rather than, there are those that will be disgusted. Yeah. Disgusted, they don't want to know, they're not even attracted at all. So I just wanted to just throw more light about the packaging, because it is very vital for the women, by the way. It's very, very, very vital. You're going to office to seek a job and genda nze njagala nnyo damage. Njagala nnyo wesaze damage y'obulungi nnyo. Wesaze damage y'obulungi. A crop top.
Ekundiri bweru ate kalina movie wano ekabwe. As a matter of fact, you're smart, but in a wrong place. Farida, take on your submission. You're still submitting. I just want to throw some light. Oyogedde ku magezi. Bana yeto abantu getting attracted bangu nnyo ku muntu omugezi. Manyo omuntu ayogera naawe for only 2 minutes n'amanya nti ali ku muntu mutuufu oba mukyamu. By the way you respond to their questions, like tetubagamba nti omugezi ye muntu atuukiridde nnyo. Naye twetaaga omuntu yeetaaga omuntu omugezigezi mukko. Naye si bintu byakubeeraawo nga gwe maama buli kadde bakulowooleza. Gwe oli awo, you see sometimes your beauty eyinza okwa-attracting omusajja najja gy'oli. Naye n'ayogera naawe n'agamba seek a beauty. No, someone who can't reason beyond. N'abeera disappointed. N'agamba kala I thought ayinamu naye obulungi bwamusala. Agamba obulungi bwamusala. But she was smarter than she is. That the man will either use you and like akuleke because kyeyali asuubira okufunamu gwe si kyolina. So abaana abawala twetanire nnyo okusoma tubeere updated ku bintu ebigenda. Engeri gye twesuulirayo ogwana agamba ku bintu ebigenda mu ggwanga. Actually percentage y'abaana abawala abafollowinga ebigenda mu maaso mu ggwanga, budgeti yaabwe etambudde etya, ate bano Kosase ye ekola mulimu ki, yono omukyala bamutulaki gwe bagamba akola wa ebiki. Jona awulidde mwami omugamba mbu yali ku university ngawulira abavubuka bonna like tebamanyi about parish development model. Naye nga like program ena kuyamba abavubuka naye nga sisi bagimanyi nako. So nze ndowooza nti twenyigire nnyo mu kumanya because when you read you get knowledge. Kati engeri bw'obanga oyina osomye ng'olina by'omanyiko, even the way you respond to people omuntu amanya onayinamu, and there are people who want nga gwe bo tebaconnecting n'abantu abatali bagezi. Nga actually your beauty is going to attract you. Naye nga the moment they talk with you n'alaba nga tomatching a reasoning capacity agenda kukuta. Bw'owooza aba naye simanyi gaye kyeyava yasooka awo nampa business card nakuze wenkube simu tazikwata. Naye nga atandika testinga mu aichu n'alabira ddala nga ne bw'abanga yali twagadde he cannot even keep you as a friend. Kujanga kubuuza business. As for me as a woman, I cannot be with them women as my friends. No, Farida, ayinza okujanga ambuza business. Olaba nganze omuwala. Sagala bawala batalowooza nganze mbaya. I'm going to keep you in my circle naye nga kale obwongo bote butambula. Si butamukola. Tulina okubanga tukolanga tulowooza. I want to take this opportunity to thank Farida very much for choosing us as her friends because she just affirmed that we are intelligent. Yeah, you are. I mean, she just said thank you very much, Farida, for affirming that Lilian and Teangel are very intelligent. I mean, you guys, we are here. Lilian, you're single? By the way, achievements. I'm not single. Your achievements are going to attract people to you or not? Right, yeah. Mu society abantu bawa nnyo respect ku omuntu eyeekolera. Omwana oyo ali yekka naye yeekolera. Akola ebintu by'ennyumba yagikoze kale. You are not married, but oyina kyolaga mu bantu. So your achievements will attract people to you. Ate oyina engeri gye wabanga oyina obuntu bw'oyina, oyina engeri gy'oyogeza confidence because oyinawo koko oyina that confidence ako achievement waliyo ebintu ebiboostinga confidence zaffe oyinawo oyina that confidence. The way iPhone users move in town with all that confidence like yeah I am holding the most expensive phone in this whole world. So iPhone users just saying because naye achievements zogwe ng'omwana omuwala za attracting nnyo abantu. Nze wamma sibera mikwano gitakola. One of the qualifiers, you must be working and you must be having plans. Actually me, I have big plans, and everywhere I sit I have my girlfriend and we sit and analyze our dreams. We've been together since 2010. So we sit and we've always had dreams and we write them. Every year we write them on paper. So in December we sit and analyze. Did we achieve? Alpha biliwa bye tulina okudropinga because saawe nte bikyakola luli twali bato ne tulowooza nti bijja kola naye saawe nte bikyakola. Like me when I was in senior 6 I thought wobeera n'omusajja omugagga oba omaze. Right now I don't need a rich man. Right. So kati ogenda osalamu mpola mpola ngolaba ebitakyakola nnyo ebitakya applying you say this was a wrong goal, so you cancel. So I think I should be having those
friends kati bwoba gwe tokola oyina olowoleza nnyo mu bampe gundi ajja kumpayo eky'ekkumi tomanyi bukyabo nkyabo ogenda kubeerawo gwofa ku kyaleero kati leero ofunyewo akatwalo olwaleero n'olutiikinga kati n'olinda enkya nze kati gwe tobeera mukwano gwange and I don't think a lot of people want such people in their lives unless nga naawe bwotyo bw'oli. I told you like attracts like. Character attracts character. Bwobanga nawe wotyo bwoli mujja kutuula babiri mutandika okuplaninga twalabye wano esikembu genda kuzinabeera nnyo ku kizimbe kye tugende twetege. Because anyway if you really believe if esikembu will get attracted omukyala later kayonda tugamba as long as you have good English and have good body he will get attracted. So bwoba omanye ebyo obiwaza ng'ogenda wetegewa esikembu. Well, you've really elaborated a lot, and I want to take this opportunity to also air out other things I think I personally don't get attracted to. Nzengazomu, you know, there are girls out there that would want to know, hey, boyfriend ankola chino, ankola chini, ankola chini. Nze personally, I don't get attracted to people abasabiriza, like the girls abali receiving ring. Exactly, yeah. Me. Don't call me Musaviriza. So actually, I wanted this, and you know, my guy got it for me. I Techija call a lot of sense before me than when you told me when I really wanted this, I prayed to God. I'll be inspired. Then when I wanted this, babe, I need this. Or more, by it's my personal opinion. No offense. I don't get attracted to such friends. Like boba chimanyi ntinze sisobola kweteeka mu sente gula kino. Yeah, but however mu discussion tasobola kweteeka mu kasente kugula kino. Nti gwe tasobola kugamba nti kaneyimbe mu kintu kino katugeze oyagala ntebe. Sobola ogula ntebe zakakadde. Neziteeka mu nyumba yange. Naye ng'oli ye mugongo bwe tekiri muntu ajja kusobola okwegulira entebe zo nenga yo already agamba nja kufumbirwa. I've actually had some advice from friends. I've had some advice from no mugamba when I go and be broke I need this next time. Akagamba bawo like no advice someone finds you ngatana bakusiba nviriraga gwe bawo takuwa sente za nviri. Exactly. Bajukira mu ono mwana naye nganze we are sometimes in the same age. No, baba yerowoozezza nampa, that's fine. Oshulidde. Necessarily. Because me, I believe today, there's a day I went to the salon. Nempe abasajja nga bagamba abala bennaku zino bato soka nakwa shopping disanga yeta iPhone bagize iPhone nawo banga tusola mu iPhone agobera olemye nagamba ne ati waliwo no girlfriend naye nga musiufu ate nga naye nga naye olabya de omuspendinga ko mujjayo atukwe ku mitendera bwe yagala nga so nga the entanglement or something kati nze ne mbagamba how come nze I didn't get my phone from a guy. I mean iPhones wali ezasatu wali ya chinana depending. How come you can afford to buy yourself an Android phone and you think you can't afford to buy yourself an iPhone? Like what makes you think that guy ya inojikwa? We are many out there nga fetwaze tusako. I mean nga itwagenda mbo usimeyanga boyfriend tutwagenda kusaiza omubiri ne gukweyimirira sasa abiliza muntu no musimu yange nakola ne saving akasente kange ne mukwano yaletekamu mukwano yalengamba limbi ya saving iPhone ne yechusa na aguleta omwana yali asabira iPhone ne yechusa nagula mu omanyi ebyo ebintu like omusajja bwakulaba from a man omwana ono mwegombako kintu kimu nti yeteekamu ku ssente omwana osobola okwezimbira ennyumba yo osobola okwegulira ettaka lyo osobola okwegulira emmotoka ate oyina ne ka respect yakofuna ng'ennyumba ye ebintu ebigirimu gwabiguze nebo bwoba funye unserious person nayingira mu nyumba yo ng'ebirimu tebiri wuwe agamba ajja kukola bukubirire ewuwateekeyo ebintu kituufu abeera inspired gwe ng'omuntu ebintu ebimu byokola kati nze awudisenze ewaffe ndoza nze nakasooka okubeera nzeka so someone comes in your house and then they find like buli bwajja you come from a young family ninaye bakulu bange bafumbirwa no bakyali waka gwe weewagula
Like someone comes in your house omulundi ogusooka nasanga oba oli awo nga wakatandika okwezimba olinamu ekitanda ky'obukopo n'obusowaani and then that person comes back the next time nasanga ng'olina ky'oyongeddemu. They're like, oh okay, nange ndowooza like nange bwe natandika okubeera nzekka kino kye nyina okukola nti nyina okweyongerako naye gwe tolinaako muntu kayinza bwe yakusanga omwaka guli bw'okyali olinga yagati emirembe n'emirembe amiina bwe wasimbula walokingiraawo olinga gwe baagana okweyongerako efuuti yaddemu bweti okiwulidde nti ebintu ng'ebyo like bikufuula attractive like omuntu agetting attracted n'agamba okay omuntu ono bw'abanga asobola okweteekamu ssente n'akola bw'ati ne bw'ati kitegeeza nange nsobola nti oli ne waba abadde agamba nfuna ssente ntono n'agamba okay kwezi entono zenfuna at least kannyongereko kino naye gwa mu butuufu tolinako n'enviiri olina okusooka n'ozisaba engoye z'oyambala olina okulinda banno ze bakooye bakuwa oreceiving okiwulidde nti mu butuufu nedda twetaaga tukyuseemu ng'abaana abawala tuve ku sayidi eri ey'okuba nti tujja kulinda batuwe oli ku receiving end omusajja buli wanaatula n'agamba omuwala ono eva yenjiwamu buyiyi like nyina okuteekamu tekijjulangako buli kaseera kiba kisabiriza nti oli naye akowa n'agamba naye mubutuufu ono naye talina nnyo kyamaanyi kyeyongerako talina nnyo kyamaanyi kyangattako nti gwe buli Farida kyogeddeko nti buli wepackaging nti packaging yo oyambala otya oyinza okuba nti oba oliawo siga nti olina ssente nnyingi nyo naye obeera smart mu byoyambala siga nti ate olina ssente ntono ate oyambala ebintu ebitali ate twemanye emibiri gyaffe manya nti nze kikulu nnyo ekyo okumanya ebikunyumira Farida otugambye okwekkiririzaamu oli bwagala omunene aba ayagala ayambala akagoye atambule nga abaana abawala twayagala jumpsuit ne tuyitawo ekituufu nze ndi muto neryoka ekusongola ndi muto naye nasala kusambala jumpsuit jumpsuit ojambala n'ekusongola bweti ne tuyitawo obeera ng'eyeesulise nti ekitundu kyene kyalibadde wansi kiri waggulu olugambo nedda mwana gwe Farida twagala olugambo naye olugambo luno oluusi waliwo lutanyumira waliwo teetaaga kukolera lugambo nga teweetaaga kukolerawo olugambo mu butuufu kale oli bwakulaba ng'okologa mwana ono alina omumwa omusongo omuntu I was still saying omuntu atakuuma byama naye tabeereka naye bw'aluwewere gutambula buli ssaawa neke bakugambye ku makya oyagalako mpulira nga kansiiwa essaawa yonna omuntu akansiiwa kwogera. Let's dive into the comments and then I mean due to time tugenda kuba nga tusoma your opinion and then we shall hit I think a little bit to the men's side if time allows us. Njaga okwebaza mwenna abalabye olunaku olwaleero mukozi Arnold Anthony webala nnyo kulaba kansanyike kuyo yennyini muno omukazi ageye nnyo tasikiriza n'akamu Rogers ali mu kugamba mbu kituufu ate bwengeya naawe kwanza njagala nnyo ogenda patna wange ate bana abasatu nga bwe bali ku set mbatya Lilian nzija mu bigambo by the way Lilian Totandika black menu nga tulikompo. Oshegeera. No Lilian tuje mu mbozi zo bambi. Let's continue. Kakati. Chebade ngaba. Wengeya nawe. You see sometimes mbasi ina gwengenda kweya biza tunyumya ku kintu kisigala and you know ekintu ekisinga okuwa emirembe netabira ku pressure kyayinza okinyumya yebawo ba boyfriend wo ekisooka tebabeera mu lugambo nebyomugambye abatabijjukira naye kakati fasonga zigwobonya. Baby, remember and I told you about this babe last time, this babe. No, I don't remember. You're like, I told you about this babe. But anyway. So you be so sure lugambo luli mikono mituufu awo olugendo okoma so kati oyo abamoto. Anyway, onayongedde n'agamba omukazi omujama nedda. But he's right. That's very true. Obuyonjo. Obuyonjo kintu kikulu nnyo. But are there dirty women? Yes. Jebali. Are you really a woman? Like yes. Okay. Ate omusajja omukyafu naye atama batuleme kukikuba nnyo kifo kukiwa jende n'omusajja omukyafu tayonjekeka ne bw'oba mukazi muyonjo oyina pulemu je tukulabidde mu mwaka ku mwaka erinamu kuno ka brown ako okungulu kuno bwe kuti kuno akalaga nti mbutu yambadwa yo pule naawe tobeera nnyo miini no si boyfriend wange chali wange guwe mu gifting
Mugambe kwa ina So you don't give to your chalies. But me, I'm attracted to friends that No. Before ngasina it's okay. I'm attracted to friends that give. It's okay. Leo muntu omuchafu banange. Nze sigenda kugulira pule buli lunaku. Nabo tubera bachali. Abawala obuchafu si bulungi. Obunika bwaffe buno tebunyuma kwambala mwaka mulamba ne bugenda ne mugwa okubiri bana ituyiga okukyusa bunika bwaffe. Ate tebuli expensive. Ate nekineewunyisa Farida ku bintu ebyo. Nti abantu tugula nnyo engoye wabweru eno bwetuti. Like n'omusanga ngagumidde mu lugoye lwa mitwalo 3 otudde. Naye nga kanika ko munda kame akamba ddi yake. N'omusanga wali kuhanga nga baba bwonna bwasala no mumanyi okuyita ngate munna tujirire wano. Tugende ku comment endala. City, thank you so much for watching. Agambye personally values and characters add on what makes a woman attractive in society. That's very true. I mean characters ngomukyala Lilian earlier mentioned something like omukazi omuyombi. Yes, disrespect. Nage byonna byebimu. My mom, when I was growing up, our mom used to tell us, like sometimes someone can say something to you, and you have the right to say something. Newo sirika, you win. In that, you guys. A woman with no sense of humor is also hard. No, but no January to January. Let you obsess away. Nange nja kuyigira mukubana. Mubera mu relationship ngono musana namanyira bintu biri serious kugamba oli embozi eri too serious for life niwe muberanga it's like no mberanga it's just the two of you inenge jebera mu serious nyonze nentabula nembozi oluzungu sajibera mu sawa 2 like tosobola like 2 hours what are you guys talking about Bana wano mpuliranga oluzungu ndogende kati mpuliranga kintu kinene luweddeyo. Yeah, no, it's okay, it's fine. But luweddeyo njogedde oluzungu. But mwana gwe discussion y'oluzungu Farida, I'm for you. Discussion y'oluzungu nebo tubanga tubadde tunyumya nebo bange ebadde sho nga ndi ku pano nga pano ya luzungu lokaloka ebibuzo bisobola n'okugaana okuvaala. Pato Yugi omuntu wawaswe balenyo kulaba agambye beyond physical beauty comes your character. Yes, for him is probably attracted to a person not because of their beauty but character. Yo. Actually the prominent people they abuse everyone, you know, they want everyone to know that they're celebrities. But I mean, what happens? Do you lose your and then the sagala bana sagala bantu beraga yuga. Abantu aberaga like they want to baberanga bagalo proving a point, I'm this and that. Now umanye okay, I'm this and that. But sometimes you don't even want to know. What do you ko omuntu nga yesoma nga ne kyatali akyesomeramo like na jana ko sina konzo ndaba nze ndasoma ochulide ngano ngomugabe bale kusoma naye bwe mbanda mulimu how is that useful to me ngatasona na ku defending populars okay ngatasona na ku defending bitabo bya ani nacho woman mbone ani nacho woman tali attractive aguza kabina oba no wa makeup no wa makeup omuntu ate ne bine ebisiga ebyajjiwe abeera kyali kuna butekiririza mu kye kituusa abantu awo. Woman is supposed to look good. No, looking good is makeup. Makeup is okay. Why would you change your skin color? Omwana omu yagamba nti akamina kasobola otambula ne kadda side. No. Naye ekizigo kyakuganye. Otama. Someone said mbu abantu abeyerusa bawunya bubi. Ebizigo ebyo biwunya bubi ate jukira ekizigo kyo kye weesiga kye kikuwunyako. Ebisiga byerusa biwunya bubi kwa body sprays after go yerusa then niwe kwa body spray so atikalika spicy atachiro mere mama mukoza no dance nagamba waliyo omuntu eyesawo nakutamanyabula bana waliwo omuntu eyesawo Arnold okogedde mama for you waliwo omuntu eyesawo nakuliranga akutuse no like gwo omuntu nga yesiza ate especially abawala mana etwagala okwewa kila munga mwavu naye asula njala naye yesawo naye nga wesawo kwetega oyagala just kusabiriza kansome ya mukulu nomatu muhimbisa agande waliwo omukazi waliwo omugezi n'owolugezigezi ate waliwo bwolabirane ku profile pic nomanya nti ono ye mudoma no profile pic banange tubere basa tetukuba nnyo Fortune Mpaira agambye enjoying the show. Thank you very much for watching my dear, and she said yeah, true, dress code matters. That's true, that's what she said about packaging. Omumbejja, your outstanding comment. Banange comments ziri nyingi, we are going to read those that we can manage. If we don't onagambye shyness is sometimes natural. Irrespective of the gender, there are some men who are shy. Neno musajja ine ensonyi naye nze simusobola.
I swear, like, because you're the man, you're supposed to make all the moves. So Django is shy. So ojukira presentation ku campus. Nga bambi waliwo omusajja nga olaba munene ateze mba nyaba. Natemseka bayiro okubeera confident. Kati nakwata akapapula bwati wali mu maaso. I can't. Trust me, I can't. Mazima ne wobera na certain like say what will be. But how are you even going to throw me those lines that will convince me to fall for you? WhatsApp. Ezo line zita WhatsApp. Wali chinyezanga kwera ngembera naye physically toyina bigambo. We kuvaako yine bigambo texting atomalo. Akutya. Nzo okuba akutya. Onze twachiganye wange. Bwana akale bona okiriza. Ajasigala kyakutya. Kiringa omusajja bwajja okukwa nalyoka kwesomerako. Na achievements ze nazi kugamba yakakwa na mudakika 2 akubulide nga bwayine nyumba. Ngena kumpako poloti. Oba emu ku nyumba bwayine motoka kitawe yamulekera ebyobugagga biyitirivu ko gamba nga embozi. Zawe kugambira baby mpako chimu. Like so that you're just blending out nze mbasi kuinako buzibu naye yogera nga bwobireta na evidence tumanye. Okay, yogera nine nyumba bichi n'ekyapo bo ine taka ekyapa kirete kale kuterekereko nasikira. Embozi tenyumira. Byatata de nasikira tolikolera ngo tumanye emyanga bali gula. We are still reading out your comments and your comments are so exciting. However, puliyanga mukubye nnyo but regardless we shall read them out. Farida, any comment as they come in with their comments on some women are also gloomy. Someone who is easygoing, easy to talk to is more attractive. Yeah. Sometimes approaching one person. What are you saying? Hey, I've heard. What else were I saying? Like, I mean, well, bana bali playing hard to get. Abantu abatamanyi kye baagala. Have you ever had someone in your inbox fefulia nayenga kale yajjanga akukwana naye wakera kumacha good morning or no regular good night nenkera good morning tayina discussion yebagata yonna good morning how was your night ebisana yonna n'atambulira kati sawa nyeze ekiro good night baby kati yabuzo nafuka di baby we and there is a way people miss people from nowhere like hi I miss you and you're like what are you missing about me? I've never been your friend, we have never spent time together. Exactly what are you missing? And that has been the discussion. The trend kumacha obagula ba kumisinga nga misinga chiche nyini aba kumisinga chichi. So you see nti omuntu nze njaga nnyo omuntu ali straight to the point bwoba okwana babe tukira ku nsonga bakugane lumu oba bakukirize naye gwe you take time in my ne bwemba nali badde wakukiriza kasita otwala obudde bungi and you are telling me the same things say good morning good night I love you every day I love you away from my inbox I love you ngotandikidde bwa every day. Hey, I love you. It is okay to assert things omuntu oberengo kimujjukiza remind them you love them. That is okay. Sorry. No, what always chisuka. No, what always chisuka. Mwana go I love you. Like budi message just osindi some message start. Name message is okay, good morning, I love you. How are you? I love you. Okay, have a blessed day. I love you. Yeah, he's letting me know that he loves me. No, that's too much. It's okay. Some of us and then what? Some of us we want the love. Okay. We want to be reminded that they love us. To me it's a that means temuyina bilala bye mwogera apart from love. It's okay. That can never be okay. My man we should talk about business with you. We should talk about and lwaki tetwogera ku love ye December. Let's togende ku business emisana wonna katwogere ku bituzimba bitutuka olweggulo because I mean tugenda kweba kati love ejje love wakati awo love ejje you see I missed you all day naye wano emisana tuli ku mulimo emisana onkubira simu you say I'm missing God I will take you and serious emisana someone ngoli kola concentrate Farida emisana swa kugana nawe no ngamba kutandikira business lero next week ne tujitandika otujimazoro business ne ku texting in the afternoon hey how is the business going sina funa ba customer hey don't worry no ekyo kyawukana I love you baby tenjo byawukana n'omuntu akubuza have you had lunch what have you had for lunch why are you asking me maybe he sent the money for lunch kati simu abali gulume No, Farida. Lilian. No. Okay, it's about love. Have you had that? No, have you had lunch? Are you going to have lunch? Okay, what are you going to have for lunch? You're done with lunch? That is care. What are you going to do now? That is care. That is care. Oh, no, there is that care that is too much. Yes, everyone is supposed to be cared for. No, Ted. There is that.
Whatabafako. Nze tafanako, nze ngenze. Amala na kubiri tapereza message now. Farida, give us your closing. Wape okay ya lunch. Yeah, have you had lunch? What did you Yes. I've not had. The other day you were saying you don't like every time you ask me, I will tell you I have not had him. There is a difference between omuntu agenda okuweereza sente za lunch. Okay, today ochimbuziza, even tomorrow. Every time you ask me, I have not had. Every time you ask me, I have not. What reasons? Such that I don't have money. I've not made any sales. I don't have money. Sina sente ku office tebatufumbi. Wamma kubaonya sina sente ku office tebatufumbi. Baba ina akajanja kagenda omugwa. Because every time he asks me, you will have to send him. And then after that, on top of that, that person adds a phone call. To find out have you had lunch? After making the message, have you had lunch? Okay, are you going to have lunch now? No, you've replied naira na akubira nako. I want to hear your voice. Oh my God. Farida, give us your closing remarks to I don't have to hear your voice for one. Katitenja give us your closing remarks to Naye abandi bagala tubeera attractive. Tulema kubeera gulume nnyo. No, not abasajja tebabyagala. Abasajja bakomeekize. Agamba waliwo omuntu eyeewanika bannaye n'akisusa. Bannaye mutukubye nnyo naye simanyi oba mbadde mugamba ffe abali wano nga mutugamba indirect. Sagala muntu ali mu life eri duplicate. Oli byagambye abali aninacho. Ofojinga kira ifwa olabye bachalibo bali oyagala fitinga mu group eyaba nolaba kale bonna big girls chill with the big girls ate bannaye bino ebyale bibafu ebirenga ebyawalumbe there is a way it is chasing away people from us like you have to someone atakula mukutu obera bot kuitene wewe kachi mbera ntakula tulina bu earbuds coffee store abamu tebatabula nabo naba buli kumacha ne cleaning ayo no ni sana kukusiye wanakungurungu bwe kamba engala zinde bananga zingeza walumbe everyone we are in discussion is with men are like ebyale bibye mutekako ebyale bibye mutekako naye wabeerawo otekako obwala bwonga bumpi bulabise bulungi jana everyone will be like I love your nails sigamba mbu ziri nacho nenga kale bulina size eyeli ensamusamu sobola okwetakula ku lususu naye omwana natekako olwala lukomeeri lingolungi n'ogamba mukwano gwange onaabo otyo sobola kwambala gloves musule bulungi. Thank you so much bana ababaddeko from the start abawala banaye tubeere goal oriented gwe butanga bakubuuza kikyoyagala okubeera kikyoyagala okukola tolina awaawo answer kweka tolina kiruubirira gwokera ku macha noga gye binaggwera like omuntu yali agadde okuwulira okay plans kizo oyina mu myaka ng'ebiri kikyo teekateeka okukola like newe mbeera muli mu discussion ate abaana bakwata business ya boutique buli gwosaba business ogenda kukola ki boutique buli gwosaba business njagala kutandika sente za business. What business idea do you have? Boutique. Kati simu. Oba bino ebyokwewunda by'abakyala jewelry and all that like embozi yokayoka joyinawo mpozi yali ya fashion and beauty, fashion and design. Or fashion and design your course. Ya fashion and design, right? Yeah. So buli omuja abayagala okukola makeup because chicho kachaka tandika salon. Bane mwe banyo tubere goal oriented banange. Obereko ne goal nawe noga ntakala at least mu myaka ngete. Ogamba omuntu goal yo. Ogamba omuntu goal agambe. Alowooza kinene obwongo bwe bugazi nnyo tebuli wano tukozesa obwongo bwaffe mukama bwe yatuwa atukozesa bulungi tenje tunoolera nnyo I'm just admiring the beautiful words out of you. That's me. That's what makes me the princess. Well, I want to appreciate each one of you that has watched us right from where we started from. It's been nice having you all. I want to appreciate each and every person that has commented. We never take anything for granted, but remember, as usual, our conversations never stop here. We just push it ahead. Yogeza stereo agende mu karaoke. Bamwe muzindala agende mu karaoke. But I want to appreciate you all. Thank you so much. Teangel, just in case munda banganyoza studio, you can refer me already but to gende mu karaoke. Gende yo oyimbe. Ani yagamye mbwaliwo omukazi ajerega nga mwavulu nkupe tali. But today's topic has been quite exciting, and we are sorry that time, is never our friend. We have to leave, but the conversation is still continuing. You can hit up my Instagram page, that's Teangel Teddy on Instagram, Facebook, Twitter, and we keep the information, we keep the just going. Farida has your pages.
Farida Bikobere. Farida Bikobere. Wonna mu Instagram. Imerin Katimba naye atuse comment ye tuse late naye abuza what do women really want bannange? To be attractive, but what else? Twagala. Naye ate bakisusa. Lake yatujaga ate bagisusa. Neke ya wamanze njagala. Farida yogera amazima nga tuli ku show. Biraze mugaka mazima gaka tunamugulu njagala ke. But remember when balabi balunjo kwendaje twatandikira and to remind you of our programs every Monday to Friday in the morning we have the Mighty Drive. It is always here, sometimes hosted by the two beautiful ladies plus some men ababerawo nga basosotura ensonga ebigenda maaso mu ggwanga. Farida agambye abakyala basatu mwagala manya bigenda maaso mu ggwanga. Mwekwateo program nja kwa manya what's happening in your country, and then babera mu discussion gwowoza I know I said the other time never see the man. See you next Saturday because we're gonna go. Love you all. Hello, beautiful people. You're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Teangel every Saturday, right from 6 to 7. It is your responsibility. Omwana wo kubeera mu nyumba nga teyasuze bweru mbo bamubanja rent. Koyo kulaba abalenzi abasajja abakunga butuufu tebabuulirirwa nga babulamu. Towerabira nti tuli wano ku the alternative Digitalk. Mukwano gwange gwali topic kiri wandyagadde twogereko. Is it about family? You can take your time, look for a job, stabilize. Men will come. Men will always be there. You will get the men. Bonna goyagala musajja yenna goyagala ojja mufuna. Embaga ketuuke. Bino bintu byasenga na ojja bafuna. Naye ng'oli asitudde ttu yakedde ku makyabbaga nti nsitudde ttu. Naye nga mubutuufu agambye nti akyali muto. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Just be commenting a topic yona gyanjagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel.